Yes, abagambye Rand Films Africa. Kasema kano kayitibwa Miracle. Ate nga bwe nabagambye kagenda kubeera ka inspiration, kagenda kubeera kasema kasufu okuva mu Dan ewa Dan Kigondo mu Kinayu Movies. Kayitibwa Miracle kyamagero. Are you sure you know them? I didn't say that I know them. But which country in this world have you ever had where prayers are sold? Except here in Uganda. I can even kill them. Do you know how much I have incurred in this whole thing? All the costs I have put here? Answer the question! Oh, come on. Don't be so tough to such a sweet girl. Little girl, now tell me in peace. I said you can call me Miracle. Miracle. Yes, abagambye kayitibwa Miracle. They frightened me. Kayitibwa Miracle. Well. Kajja kubeera kasinema kasufu nnyo kamala. I think I know you. Kali inspirational. Zukusoka. What? You're Zukusoka, born in Luwelo. Your mother was admitted to the hospital because of high blood pressure. That little girl is just playing on your brains. What she's saying is true. Like a witch. Little girl, how did you come to know all that about us? I think there's an issue that needs wise men to address about our daughter. So where should we take her? Daddy. Yes. My friend Miracle told me to tell you that ritual basket you worship instead of God is wrong. Have you ever seen me worship any ritual basket? What did my daughter tell you? About what? About the ritual basket. She didn't tell me anything. I told her to tell you to stop worshiping the ritual basket where you put coffee beans and money. Burn it and repent your sins to God. And read Exodus chapter 20. Yesigambye kagenda kubeera inspiration kali ku mwana omuto. You a good job so that kakwatagana ku mwana omuto yalina amaanyi ag'enjawulo ng'asobola okugezaako okulaba biki ebigenda mu maaso ebigenda okubaawo n'ebikolebwa abo abakola ebikyamu. Do you know how much money is in that basket? Yes, I know it. 72,003 invalid coins. Kakaino musaatu alina ebigali. Amugamba ebigali abe. Omwana seta azimanyi liidako. Kayitibwa Miracle. Kayitibwa Miracle. Kasema kayitibwa Miracle. To be nurtured in the Christian-founded churches, so that the devil will not steal the gift the Lord has given her. Mother, tell him that he has a smoke pipe in that bag that belonged to his grandfather. Oh, my mother. That is really good. Don't you have gods where you come from? No. I grew up in church. Kina Uganda Movies. So nobula bujja kuba bujja. Mbasa mugende maaso n'okubanga musupporting Uganda production. Mukama bankumire. Dangerous Desire. Nagamye nti omukuto gwa Kinayu Movies yenkola gyogenda yitamufuna sinema ez'ebina Uganda otune nawe ofuneko ate nga ne library yo eri Sekiwa. Otandika okugoberera omwami wange. Kati ne bagita Dangerous Desire ng'eri coming soon eva Maryland Films ewa Dan Kigundu. Ate nazikozesa dda tonfula musiru webereremu naawe. Eno efuluma mu June ngamba gwa mukaaga nga gwakatandika bagundi kine kiki. Mwababiri mwemanyi. Awo we wali obuzibu okukwaniriza ogenda kwana n'ab'ekika kyo nani kini ne balamu bo oba n'emikwano gya mukyala wo. Tongamba nti wayingidde ekibi ate n'oleka obutuukirivu bulijjo bw'obadde onsomesa. Okitegeera? Tekikyali kibi. Wali girlfriend wa George. Nze George kyali kirooto kyange. Okitegeera? Mwegendereze emikwano gye musembesa babbaaba mmwe. Nagambe ne bagiyita Dangerous Desire. Kagenda fulumira mu Kinayu Movies. Olina okuba essimu egy'olengera mu sinema oba mu kalango kano ofune ebisingawo. Kinayu Movies enkola ennungi egenda okuyamba okufuna sinema eza buli kika ez'ebina Uganda ate nga tewali agenda kukutaataaganya ku mulimu gwo. Okole ng'oli Sekiwa. Olate ne kasoda weenywere ng'onywesa straw. Subira kubeera mufumbo gwokola kiwa. Mama akomyewo ewaka. Onoonsonyiwa nnyabo. Ekitanda wano tewakyokya. Dda mu makaago. Ddayo eri. Omanyi omwana agenda ofumbirwa n'ekitanda bakyokya. Obufumbo tanuulu. Nziyuzayuzaamu. Misota mmwe abayingirira obufumbo. Ako ke kagenda esooka bagenda kayita Dangerous Desire. Kafuluma gwa mukaaga mu Kinayu Movies. Kola order kwataga ne Kinayu Movies mu nnamba z'essimu ezo z'olengera mu sinema. Obwekiri. Kwa njagala mazima. Obunya asemirembeketi.
Dangerous Desire. Kiki kino? Kano sike bayitaga limpitawa. Mukwano kankunye ezo kondo. Ozinyinyira sizimanyi. Wangi. Niye musajja gwata matiro. Naye bannange bali tugira omuntu mu kisenge nga balina ebintu basanze mu nsawo. Hey! 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 Gwe! Eh! Liri n'essomero omwana wo mwasomera n'otejjusa. Balaza Christian School erisangibwa Endejje Sambwe ku Bombo Road. Teeka school fees w'olaba. Essomero liri wagazi bulungi, wasirifu bulungi, nga n'olw'ensonga eyo omwana wo asoma talina kimutawaanya. Abasomesa batendeke ate nga tebakoma mu bitabo byokka, bakulaakulanya n'ebitone, so nga ne school fees zaabwe zijja mu nsawo y'omuzadde. Abaana balya bulungi, essomero ddungi okukamala. Mmwe banjagala basale, kati omukisa guugu n'essomero lya Kisulo n'abava ebweru. Balaza Christian School nkukakasa omwana wo abeera mu mikono mituufu ddala. Nga tonnawaana bafumba nkoko wammwe, ono abasinga kati mu kilaasi. Kino kimenyeewo byonna ebyasooka. Maama onana lusaniya chicken ewandegeya emabega w'akatale baava mu kufumba enkoko ne bafuuka nkoko. Olina pate wandyetaaza enkoko ya birungo, oyagala kusanyusaamu famire yo oba mwagalwawo, ozambe leeta shifula, sinziira w'oliragira. Kuba essimu bakolere delivery, bano babayita bankoko wonna ekutuukako ng'ekyayo kya ku kasente buli omu osobola. Onana lusaniya chicken ewandegeya mwategeera okufumba enkoko bannange. Wulira. Dance drives the trance. Colors World. Banjanaya, pull my beats. Bwema solo njakuliwa, bwenibaga njakuvimba, bwatansoma njakusonga, bwezunga njakuliwa, njagala ebisiwa simba tata songa tunga, tufune tayimu emmala nkulambuza ebibanja, ebikere n'eminya byesoma wotoba bizunga lwanjala, ate omubiri togunanya gubeera mu mudu gunonya kyakulya. Banampesa n'obufuvaga wendi nja kutama gyendi bulumi mbuwulira misenge akusiya gyoba bagambe gyendi era tomala sigala nkuyoya ngenda kufanga sirade yadde kuba omubiri gwekyanze wabula wambeera n'omwate lwataze mbeera njolera njagala n'obaawo nesembera n'osalirwa n'oswakira tewerisa nonga jambulanga nawepika ng'olya sokula. Solo njakuliwa, bwenibaga njakuvimba, bwatansoma njakusonga, bwezunga njakuliwa, njagala n'obaawo nesembera n'osalirwa n'oswakira, tewerisa nonga jambulanga nawepika ng'olya swakula. Ono mwana lwabuze endwala mweyitira kyuma lwabuze endaga, sirimba lwabuze endwala, ono mwana lwabuze endaga. Banampesa n'obufunda ono buludi. Yes, Naya.
Iron Bonsters. Katono nyo kasoke tulengere kalango. Okuva mbadaffe. Atman Director. Tono nyo film emanyikidwa nga Tam. Trapped Under Mission, Atman Colors. Tugenda maaso mpola. Eno yadi ku coming soon. Era ku mulundi guno twaga tumanye bakomando bana basindikidwa. Mission Iron Bonsters. Beba kutusako. Ekitereke ekyaweereddwa bakomando okuleka nkitwalibwa. Nga kizuse waliwo abaagala okibasuuza abalala. Tukyalengera kalankatono nnyo. Nekirabika nti mission erabisenga eneesoboka. Kaakati neefuuse Mission Impossible. No time. One of the Ugandan based action movie. Trend. Rapid assault. The fire is non-stopping. Rapid gunfire. Ugandan commandos. Movie. Tuchalengera kalango. Subira ababedeboka. Mission is omutawana. Ebiragiro kumpapula. Komando mukikolwa. Yino. Yina yingide. Your mission is Ganuse gawandule tabuye kujide. Bajita Trapped Under Mission. Tanga kumundu tulabe. Ekikomande kisokedde ddala. Gunawaka. Laba omuliro. Labe muntu. My name is John Estefeld. Muliro gwennyini. Jallow Height. The video is the plant house. Ebiragiro ebyasooka bye byali ebituufu ebyogoberera. Mulaba ayingidde. Muzannyo negugwawo. Trapped Under Mission. Tukyalengera kalango kayo. Kinnauganda ekyekikomando ekisookedde ddala ekyomulembe. Emiranga wali ne bomu etulika. Wali oliranyeko bomu teriranika. Akati yesawa okulaba omuliro gwennyini ogwaka. Ng'abaana b'obuwala baabano kikomando kyennyini teke ziri ezalagirwa. Action non-stopping. Another production. Trapped Under Mission movie on coming soon 2020. Fireborn. No science, but you're walking and dancing in front of my own eyes. Ova nezikaba. Labe mundu. Kina Uganda towakana. Teke zoka. Filimu yinu. Mazale. At all cost. Mumufune kyonna ekyetaagisa. Tulengera kalango. Filimu ejja. Snatching our sacred. Filimu ejja. Labe mundu. Kikomando non-stopping. Teke. Action. One super kicker. Rapid assault. Trapped Under Mission. Non-stop deadly kicks. Ugandan action movie. Eno tonna jiraba. Biri abiri. Muro. Eno yogwa kuseka. Yes. Butereva kawungezi kalero nga tuyingiddewo n'ekyatulese nsaba otule omwami n'essebo wenna nyabo n'essebo wenna nsaba busabitula butuzi firimu etandika esaagala wenyenye tuwolekedde entandikwa ya firimu eyo kawungezi kalero kyekyo tugera maaso natera kaakati tugera maaso eno Kingston Productions nga bulijjo tugera maaso n'entandikwa firimu yaffe etandika tugenda tugisoosotola tugiguddewo tugirengerako etandika tuli ku ntandikwa nayo tovaawo ICMG Igwe Creative Management Group eyo Creative Management Group abayiya gattako ne Ghost Title firimu ya leero erabika ejja kuba yambirigo ngenda kusaba buli kiisa atudde tewenyenya nyweza entebe tugenda firimu etandika tusimbula tutandika
bano batuleetedde bano bonna bakikozeko kikukuŋŋaanyiza n'enkisabula buto. Tugenda maaso natera tuli ku ntandikwa ne firimu Baby Squared Film Production. Tuli ku ntandikwa ya firimu etandika. Okyalina ekidinga bulijjo. Saagala oveewo tula butuzi tugenda maaso ne firimu Uganda weetuuse kinayu ku ntiko. Kakati nga tutandika n'ekibira ekisaakaatidde ku makya ga leero muganda wange atudde. Tulengera abeetisse ensekese z'enku. Baba no betise ensekese bavubuka babiri ku makya essaawa za kalasa mayanzi obudde bwa kalasa mayanzi bakwata ekkubo bava mu kibira okusenya enku n'enku zaabwe ku makya. Tutandika firimu etandika. Wabula buno bubaka nsaba nabwo mbuyiseewo nga tetunnagenda wala. Nkugambira nga nsaba wenna ssebo n'ennyabo omuwala oba omulenzi omusajja maama taata wenna ayagala okuba nti omanyibwa e Uganda wano. Ekyaguddewo ennaku zino y'ensangi ya sinema ayagala okumanyibwa ojja kuba essimu 0700 73 41 73. Ennamba eyo njagi kusomera enfunda ziwereko. Nsaba essimu eyo gy'oba okozesa okusobola okuba nti oyingira mu kisawe eky'okuzannya sinema. Gwe wenna aba ayagadde ekyo ky'oba olina okukola. Essimu eri 0700 73 41 73. Ye firimu gy'oba olina okuba nti otandikirako eno okulaba ate era oyongere okumanya kiki ky'olina okukola mu kisabo ky'omulimu guno. Olina okuba nga tosemba tosigalira tokkiriza kuba nti ate ofeeba. Tugenda maaso n'entandikwa. Baba n'abavubuka bakedde ku makya bava mu kibira okusenya enku. Naye nga muganda wange nsaba okitegeerera okkirize nti ekisinga okubanga ng'ekigezo mu bulamu bwa buli muntu bwe buvubuka bw'oyita mbuvubuka n'okaddiwa ng'obuyisemu mirembe bwesunengako. Obuvubuka wabujjudde ebikemo, okwegomba, okweyagaliza, okwesoosowaza, obutali bwerufu, emitima egy'enzikiza, byonna mu myaka gya buvubuka we gisinga okuba nti byonna bibeera. Kaakati abavubuka bano bava kutya abantu ku makya. Baba no betise kirabika nti munaye nga omanyi obulamu bw'ekyalo. Owaayi sijja kufana lugendo kino ate bwe ngenda sikimaliriza ate mba najjidde bwerere. Esanji oliwa tugende tulabe mali okutwalayo pulogulamu bizibu by'abandi kambiweeyo. Eno ye pulogulamu ya gavumenti eyawamu bizibu by'abandi kubyewonya. Ali mu kibanja ky'abandi ng'asooka kakkana asooka alabe ng'embeera eterera. Oluusi ensuku ezimu ettaka terigimuka. Kati munna nsigadde wano agenda okulengera omuwala mu musiri gwa muwogo. Omuwala ng'anyirira ate muwala muto. Ayaya gwe kanyirira ayaya kawala kaakano gwe kanyirira. Ono amaze okutega landi mayini mu nnimiro ly'abandi ku makya gano. Oli ali mu kulengera akawala bannanga akawala keyalabye bwe kebatalabe nga bave manga. Akawala katunulo nninzaaki. Akawala kaakano kacyamufu kawala kato nnyo. Kagenze munnange nga bw'omanyi azize ekikye toyinza gambako munno ate naye akyagale. Naggamye emyaka gino egy'obuvubuka. Owaayi kawala kayase. Tugenda maaso n'entandikwa yaffe eya firimu. Tula butuuzi olina ekidinga bulijjo tutandika butandisi. Pulogulamu kinayu wajje tulaga firimu eri ku ntandikwa nateera tovaawo tula butuuzi. Bavubuka bato omuvubuka omwagenzi nalengera omuwala yayengera nga lituli omuwala. Akawala bino bagamba omuwala ayimiridde oli abadde atudde naye n'omutufu ku ndaba eyiye omuwala abadde ayimiridde. Kawala kadde kayimiridde nana ogenda okulaba omuwala nga maaso gye bayita. Omuwala gwe tulese mabega atakimye ekimaaso omuwala atunula nninzaaki atunula akwagaza kyenkya saawa ez'ekyemisana. Okimanya ekyenkya bakiwooma ne bw'okirya ku kyemisana oba oyita. Tugenda maaso n'entandikwa omuwala bannange tugenda okulaba omuwala abulawo. Firimu eno siina we naagitandise ninganga abalengeza ku nkokola zaayo. Kaakati olwo bwe munaalaba ekibegabega n'entumbwe ntandika tulingizaako ningize tetunnaba kugiraba. Firimu etandika tula butuzi tugende maaso nayo. Ekinayu ku ntiko Buy Uganda Build Uganda. Tutandika kaakati ewaka gye balaga
waliwo omuvubuka wuno bano abatakeera batagala keera nga bomanyi emyaka egy'obuvubuka abamu tebagala keera bayagala yeebaka otulo tuggweyo bulungi nnyo abeere nga butereevu teri kibanja asooka ajja senya kubi nnyo wano mpolampola nga bw'omanyi tutandika budde bwakumakya zino essaawa ze bayite ez'akalasamayanzi akasana nga kavuddeyo mpolampola tugenda maaso ne firimu yaffe olina ekiddinga bulijjo tutandika katulabe gye biraga munnange omulenzi wuno asooka feesi asooka agigugula nga bw'omanyi kwerongoosaako ono omanya nti ono mbavubuka ali kalekaleko naye abasinga olugalo lwe lukolawo awo ne kiggwa nga n'amazzi n'akasenya just tebaagala nnyo okukekkereza amazzi emyaka egyo gikekkereza amazzi n'obusenya era ogenda wali omuvuka akasenya tekakaddiwa kabeera nga bwe baakaleeta mu bupya omu ku baakooye nnyo mwalowoozeza nti we muna mpita ngenda bati abako enkuzi lugalambi ulira nno omusiru otulameko okuyitanga buli lunaku ate gwe lugalambi yeemulugunya olw'okumuleka enjogera y'ekivubuka nayo nga bw'ogimanyi tebaamuddamu bulungi kati munnaabwe asigadde ayimu akakunkuna bannaye najjukira omuwala abadde anyirira okukamala ng'omuwala abadde atunula siriyasi atunula mirimu myereere omanye okulaba si muwala ndabye mulimu guli gubadde mulimu siyinza guleka ate be ŋŋamba kuba nomba neeryazaamaanya kuba kweryamu kati kaŋŋende nzekka tulabe nga mbutufu tukitereza n'abagamba kiwedde akwate kuba akomawo gy'asembye okulaba omuwala firimu etandika tetunnaba wadde okugiraba wabula tulingiza nningize efirimu etandika tugirabako nkokola teyina we yatuuse tutandika butandisi kaakati emyaka mito nga bwemanyi envumulo nagambye bw'osukka emyaka gino nga toyina buzibu bw'ofunye n'okaddiwa manya waliko ekikyamu buli lw'okaddiwa omuvubuka n'okaddiwa nga toyina bizibu nga totomerangako gino gy'emyaka nga obwongo tebukyalowooza nnyo manyi ng'obwongo tebuli mu kifuba tebuliwa tebuli mu kkundi wabula buli wali awaddako ng'obwongo bwe tebuli mbigere tebuli luddawa naye nga bulina we buli nga we wasalawo omuntu n'agoberera wano we yalabye omuwala tutandika ku makya saawa za kalasamayanzi wano yalabyewo ekiwala ekitiba kyamutunuulidde biribiri byennyini n'ayagala ajjalabe naye nebbali alinga wali wamulengera ebbali walinga wali yamulengera ebintu byensi byewuunyisa naye nze mba yesandikomyewo munnange we omuwala abadde wano agenda okulaba eripo gwe kale ne jambiya naamu ate buli gye nkutumenya menye kati lwakisigenda ne jambiya eno ejambiya eyandiyambye mu kusenya enkwala bange yeeno oba ani agirese wano ate bwe njimulekera mba nsuula kantwale ejambiya nga teyeetika jambiya ejambiya yamanyi nyiniyo bannanga bavubuka nga mweronda nnyo bannanga akutte ejambiya agitwala ewaka teyanditutte ejambiya eno osanga ani gwe alesewo ejambiya eno gwe yategedde oyo firimu etandika bannanga alese ejambiya ewaka wegundi tonkwata otyo nti ate gwe onsiga bizigo owaye onsiga bizigo wampadde ku sente zo nzo ndaba mu banka bw'oba ndaba ntunanga kawunta ya banka wali musiru ekutta amatayi babanobe one jambi agiteeka wali jataase bano ono ankubye waya yange ankubye ekida kyange sente ki ntwago nabadde nago bwadde mufaliso sigulabako nawe tomala kwebuza omutwalo gonze ngulina kiki obwedda gwolina sente katono nkwase munetayo ate gwolala nja kukwata nkube bubi nga bwegyo tewedda musiga bizigo tomanyira nga obwedda ondekeralekera akawuna wano nze tebandekera kawuna nange kumbe balese ejambiya emala esituka baganda bange firimu etandika jambiya esituseringa erikopita yino eri mu banka eyambuse jambiya erina byebanja ebitanaweebwayo tugenda maaso ne firimu etandika Kingston Productions ekireka tutandika butandisi Igwe Creative Management balese firimu etandika tuli ku ntandikwa Ghost Title Uganda nga tutandika firimu ya Feno B-Squared Film Productions balese ntandikwa omuzimu gwa Kasegu kijambiya lati erinnya lyennyini litiisa tugenda maaso Yunusu Igwe nyini lugero
mukuluwandika na byonna. Igwe creative management banonye ebifo. Sound technician ndi wala na Ronald Neseno Ronald be bakikolako. Yunus Igwe nabeera producer wa film etandise. Tuli kuntandikwa nate. Kato David producer executive producer. Tuli kuntandikwa Yunus Igwe. Film yagiteekateeka n'okugisunsula. Tuli kuntandikwa special editor Nusula Yoram oba Nasulu Yoram. Bazanye Wiriba ko director kayamba ku director omukulu. Director omukulu ye Yunus Igwe. Oyo nga tuba tugenda masona yo kuntandikwa ne film etandise. Kakati tukeera ndotuda ku maka amalala. Bazanye Wiriba gwe tulengera ageeka. Bazanye Wiriba agenda okusanga ejjambiya mu mulyango nagawai. Oba waliwo yalesiwa ne jjambiya. Nakani nga tuvudde maka gali obadde wali abalwana. Tuvudde maka obadde wali abalwana. Tuli maka ono ye Bazanye Wiriba ageeka. Bazanye Wiriba Force. Munanga asenya ejjambiya nesituka yabadde yeresewo yokka yagirese yalese ebintu ebizibu by'okumaliriza firimu etandika. Baganda bange totemya ejjambiya nekkirira mpola bweti eramuza kawompo mbulidde akasala kabadde kaki kati singa lubadde bwakumakya kyandibadde kitya? Ngadda kubibye maloguguli kinyo kino tayina kimutawaanya. Ngadda kubibye atereza mannya agogola kumakya muvubuka muwulu ali wano teri kyamutawaanya teri shida hakuna shida. Bazanye Wiriba ageeka ejjambiya waliwo akasaze neera akawulidde ogwokubiri kasaze kakyaka akasaze bulidde akantu kayitawo nga ogenda okulaba bannange yakitaniwa kale tugende maaso netandikwa firimu yino gwe weyekwese mugonga ayina y'amaaso kyannako okubanga toyina maaso nkoto kiri kumbe kawolawole tunuulire emabega mutwe bannange enkoto muzayireka tota kiki tota gwe kiki anje gwe banange waliwo ekintu kyotayinza kunyonyola muntu ng'okirabye neiba akulengera okubona agamba yi kiki kino eyenkya yaginywedde leero kati sula bamukera ku makya sula bamukera ku makya Sula tugenda kufa. Kino kirango olina magezi kiki ani gwofudde tugenda kufa ekiki tukakufa buzibu kino kiki ekigenda maaso gwoza ne calculate budgeting enfa y'abantu kiki ekigenda maaso kati olaba mbadde wange nga nsenya otyo nzo kyuka bwenti mukukyuka ki sala bweswi akantu akabe kwi mbeno nkyuka ngira nti ngira nterera sibitegeera ngira nti nsenya ngira oti ng'atenga yeyiyo maaso enki ekiki kati ngizo kyuka bwenti nga jambi eri waggulu bweti yagala kuntema tutuse mpaka mbituuke sula gwe ejambiya walola leka ettima eritaliiko siponsa walola leka ejambiya galula yokka neyagala ottema omuntu ebyo si kirooto nze nza kugamba bino bwalabika akubiddwa nze sinnakuba busada wadde eya jonna gikuba yali ya wiikendi eyiseeko n'ennaku eba expired eba tekyakola enjaga baabagana okusisinkana ng'omwaka tegunnawera ate onaakubwa nnyini obusada egwe nyamba ove wano yangu watonkeera tonkerezaako bizibu byo kyali wange gwonyonyodde mbadde manya ategeera ate kana yange obabugobi oyagala wedindako kandeete ogambye ejambiya
Kanfire sowaani eno kubanga olede yabumba naye esobola okusala ekisakiro ng'eyatise. Nja kukuba jepa esowaani gwe nakanimvira. Nga tulina obuzibu kyokka ebbanga lye batuwadde naye omala kagiraagira wano kiki kyoyagala ku makya gano oyagala nkutandikireko. Nja kutandikirako kandi ate nange gyambi akasa nange njirina mu nnyumba. Kamulango bayakula atya twateesa ate yamala gazunga wano obudde bwa ku makya ate amala galuleeta. Abantu bakula batya. Firimu etandika kakati ku makya yategedde alabe yekka yayinza okunyonyola ategeera naye ekizibu kyakubuulira muntu nti ndabye ejjambi yange eringa erikopita mu bbanga ng'eringa kiwujjo kyerikopita ekyo kinyonyolani n'akitegeera. Firimu eri ku ntandikwa nate yadduka emisinde agenda abeeko bategeeza naye nga kizibu kyakubuulira muntu kati kino kye bayita akannajinnaji. Kino kye bayita akannajinnaji mwabadde batakamanyi nga muwulira kawulire kano kannajinnaji. Omwala gwogera yogera wano kuba banno bisiraani olunaku lwe nankali ye yalazeewa amala gazunga wano muntu oyiya birala ate amala gakuyingugiraagira wano mwana okulaba kyava akwata akasimu tugenda maaso nateera ono ndi wala na Ronald ageeka ndi wala na Ronald ageeka banda nadi agedde wano ku makya ng'asooka akubira mukwano gwe ngagamba ki simanyi oba atabuse mutwe oba agudde ddalu simanyi nakumanyi agedde ku makya wano ng'agamba musimange abadde asenya amanyi kakati ng'asooka amunnyonnyolamu ng'eri mu bbanga mbwalabe ejjambi yange eri ku bulinzi nadde omutema mwate nadduka nadda mu mulimu ebintu ebizibu by'okunnyonnyola omuntu yalemera ddala kunjaga olaba ejjambi yegoba omu esada limukuba njirabyeyo nze sagala kunsiruwalirako maate namwe kumpungirako tonenyago bakubidde essimu kuddamu atyo yakugamba neja akedde wano waka wange kubinga tugenda maaso nateera kugamba katikati tekibanga kigudde eddalu ina nayo ba agudde eddalu nenda kireka kikubiddwa yeyo wo ngajja wange kekiki gwe gwamugobye atajja ewange gy'abamalira eddalu lye kakati sawa zino abajja wange ng'anoonya kizati muleme kusirwalirako nammwe webale tugenda maaso omusawo yatugamba tulina sisi bagenda ku musawo n'abagana osisinkana mukaga atazungira wange ninze agizeyo wo gwe omanyi kyoba okola simu yange kubanga sisaagala kuwuliriza byamu ate ne medi saagala kuddamu kumulaba ng'alinnya wange gwe ogambye nve ku simu yo ate nga nkutte yange mu ngalo kiki kyotegeeza naawe mbuva ku simu yange nkutte yange mu ngalo gye nkubisiza mbu ate va ku simu yange eyo nze njikutte oli yamwejjako bwejja emyaka gye gimu omanyi enziramu teweewuunya okuddamu enjogera egyo myaka emivubuka bwe gibeera olina okubanga ogiyiga tugenda maaso akubiddemu n'ebiganya ejjambi ekyalawuna ekyalo ejjambi erawuna ekyalo ejjambi yayiri ejjambi yayino eringa erikopita mu bbanga kiki kyenoonya guno kwe bayita okujjuutuka kamujjuutuse agenda akkirira kati adde emabega emisinde asooka atye kuno si kudduka kutyekuuka atudde tunulogene maaso n'okulaba firimu yaffe etandika tutandika ogiraba hoho munnange bakoze ensobi mbw'oli ge babadde asoose okugyewo no mbw akozeemu ensobi mbu teyandizze wano kubanga waliwo eyabagamba mbu tebalina kusisinkana nga bayise omwaka mulamba tebalina kuddamu kweraba mpaka omwaka mulamba nga guweze kyokka ono abadde ayomba nti oli azze wano nga tewannayita wadde emyezi 6 ate ku bbanga eryasalesale nga tebannabakuba nti aliweza wadde otuuka mu makati g'ebbanga lye baabawa katono byogeddwa oli teyabitwala nga nsonga ye ndi wala na Ronald ageeka ndi wala na Ronald ejjambiya bagimusulidde ejjambiya bagimu ani akasusa ejjambiya ekikumi gwe eyasosa olaba nakati akyali mulodi waka eyasosa olaba nakati akyali mulodi waka ono si kikyo na simu kyakamu kyakakomyewo emisinde gwe sula wekujja ayita sula ekirabiddwa ate gye mbadde ndaga gye ngisanze tonsiriwalirako yamusindika eri sula gwe sula onsindise gwe sula nkunyonnyola oganye sula ennyumba ya sula yabadde endala kati ennyumba yendala sula ennyumba ye tefaanana eyasoose ennyumba ye alabika ng'omuntu ng'alabyeko ongoba naye omanya ekindeese ewuwa kirabyeyo kale nowulira omusiru bw'atyo munnange agenda okkuba eriiso ng'alengera omuntu wali olabye n'olaba ku mayiti yo mayiti nga bagisimbye ejjambi ya mbulago yennyini alabye ku mayiti ye bw'oba gguukola otya efirimu etandika guno muzimu gwange
oba toyinza butatya. Katukutte ekkubo okudda eno oluvannyuma. Tulengera n'abakyala wuuno mpola mpola. Wuuyo namuwoya Teddy ageeka. Kati ono yajja n'ebbugumu lye. Nalonga aliwa nti wuli eri. Yambuka ekyemmanga gyali. Teri omanye okugenzayo emirembe adduka misinde omanye ku awuuta olugendo awuuta luwuute. Takyamanyi byakutambula nti engendo zimenya. Nalongo ejjambi engobye eteega wano neriziruka ekyemmanga ery'ekyengulu wonna eteezeewo wonna wali. Ano yogera byempulira. Sala pulesa, sala omuliro. Eno kunaaba amaaso. Ejjambi etambula. Anti wulira. Na mukubo ejjambi empita. Ejjambi efuuse ejjambiya. Mukufa Nalongo. Ejjambiya tugenda kufa ejjambiya. Bamuloga bamugemye bannange Nalongo agema. Nalongo agema. Yamugema. Nalongo amaanyi agajjawa. Tugenda manatera. Namuwoya Teddy ageka. Tutandika butandisi. Kakati Nalongo ng'alabika alina amaanyi ge ag'enjawulo oba agajjawa. Tudda mu tyeddene. Etyeddene. Wano we tuli kirabika kyekyalo ekyabataseka. Tuli ku kyalo ekyabataseka. Ono bwe bamuzikizza teyaddamu kumanya kiri ku nsi. Nga basooka bamuwummuza ewantu. Bw'atyo Nalongo ng'atwala obudde bwe ng'agenda abaako baayita. Bw'ayita baayise. Munnange tugenda maaso ne firimu. Medi. Okuyita Medi. Medi tali ku nsi tali tamanyi na kiriwo. Ebigambo byakugambye nakyo olimanyiko. Wuliriza. Nze Nalongo sina kimanyi. Ekintu kye mbadde manyi watugamba tumale omwaka mulamba nga tutusinkanye. Anti wulira. Anti wulira. Nalongo bye yabakuutira ono yabiteeka mu nkola. Naye Medi alabika kimantala bumantaazi. Lino le bayite Fulebe. Medi Fulebe. Antamye. Tuli mukufa. Buno yalufudde oluyimba. Mukufa tuli mukufa. Ate nga babagana okusisinkana ate amusisinkanye leero. Sumulule. Sumulula nkulaga nti ntyekuuka. Njagala kutyekuuka. Gye twatisa Kaseegu etambula mu bbanga. Ejjambiya gye baatemesa Kaseegu efuuse ejjambiya erawuna kyalo. Etayiza. Nalongo nyamba. Yiko nagange nze sinu mulalu. Bannaye. Sumulule. Abannyonnyola tebawulira. Abagamba byonna mwabikola bulungi. Otyo emizizo mwagituukiriza. Ekiwolo tetwasobya. Nsumulule Nalongo tuli mukufa. Ebyo tujja biraba luvannyuma. Nalongo nyamba nzaala sumulula emiguwa gino nze ntandike byange. Simanyi ne wano mu kiti weeri mpulira ejjambiya ewunya. Nalongo atandise omagamaga. Yandibanga naye atidde. Mukwata mpola naye yabasinga okumanya obuwangwa n'ennono. Yasinga okumanya obuwangwa n'ennono. Tugenda maaso natera. Munnange Nalongo nga bamukulemberamu bajje mu kifo we baaziika Kaseegu agambibwa okuba nti yatemulwa. Wakati mu mbeera ey'okutya n'obunkenke obungi baali balina okujja Nalongo bamulagewo. Balina omuntu gwe baatemula ku kyalo. Naye nga kirabika nti Kaseegu afuuse Kaseegu ejjambiya gye baamutemuza yetandise okusitula olutalo okutuukawo nga waamera omuddo era baamulagawo. Tugera maaso natera. Munnaffe ali makati oyo munene ye Mulema Moses ageeka. Mulema Moses we baaziika omuntu waamera dde omuddo. Batta omuntu ne bamuziika awo. Efirimu eri ku ntandikwa. Tugenda maaso. Kaseegu afuuse Kaseegu. Nalongo yanyenya bunyenya mutwe. Zino ensonga kirabika zimususe. Yababuuza kye baakola wano. Anti twamutta. Yabagamba omusaayi gwa kuyiika. Namulesa munnamwe ku mbuga. Mpaka nga bamaze okuleeta munnaabwe ku mbuga. Gwe baali naye Nalongo amwetaaze. Twalengedde byatuuseewo liisi birungi n'akamu.
wabula agamba nti omusayi gwakuyita mwangu wetu omusayi nga tegunayiika mugende mulete munnammwe gwe mwakola naye ekikolobero. Firimu etandika. Binnyo. Kyannaku ekyagwa wano kibi nnyo. Abaana balabika balina ensobi gye baakola. Kati nga tutandika firimu yaffe tugenda maaso natera okyalina ekiddinga bulijjo. Ebintu bino byatandise bitya? Otyo tunnyonnyole. Mukimuba mumanya tuli mu buzibu. Manya kimu. Buzibu mutannaba kumanya. Obuzibu bwe mutannamanya tuli mu buzibu bwe mutannamanya kyaddingana tuli mu buzibu bwe mutannamanya abanyamazima tuli mu buzibu. Mugambi lwakuba yampakanyiza. Niba wabadde oloota. Ate engeri gyali nti akuba obusada. N'omusawo abadde alo. Mwangu wakuwakanya kati olaba musawo awakana. Egoba omuntu. Gwe jambia walozera bekezi gwe olabako empala n'esiikuka nga teriiko siponsa. Awo kyatugambye. Tuyitoli kigwe yanguwa. Nasooka ojje. Twala eri naawe nkugamba tugende oli mukuje gyembuka tugende tukimoolinga omukazi bwagambye nagambye gwayagala okuzanya firimu omanyibwe mu nsi muno kuba essimu 0700 734 73 ekireka waliwo obolaga 0700 734 73 okusobola okuba nti omanyibwa tugenze wa munnaabwe bagende bamukimeyo naalonga abeeko byasobola okuba nti ayamba mu kutaasa okutuuka nga taliyo. Tutandika munange kwegenda atera nnyo okubeera emanju kuba gyatera okwozeza ogenda okulaba bannange omuntu nga byamutuseko si birungi n'akamu bw'obeera gwe toyinza kusigalawo batandika emisinde emisana gwakawo mutabana amawano gajjidde ekyalo tugenda maaso ne firimu naalongo yatidde dda olaba naye atidde ate nga yennyini kubaka mamda n'okuzinyweza zisiba n'obundooya naye nno lwaleero birabika bitabuse amaaso gamulimbu engula kuba amanya ekirumbye bwengula gye kiyitidde naalongo atidde mwatunga yennyini kusiba mpewo n'emmandwa ezireta akajanja naye neyaleerera bika nti etabuse yazeegayo bitite muli wamu nammwe ate nga batulese misinde tusanze afudde gwe bannange obuzibu bwatuuse dda wangi tetulina budde mungobere tugende katonda wange yandibadde ng'ekiddukiro ekisemba last resort naye nga naye agamba bannange teri kulinda kuba kati omutawana gwazzedde ekyalo kyazingiddwako dda ekyalo kyazindiddwa dda tetuluddewo naalongo ng'ategera empewo nkugambye wuuna bakulembeddemu abatwale gy'abatwala tugenda maaso ne firimu nagambye namuwoya teddy ageeka namuwoya teddy tugenda maaso ne firimu etandika obutandika abakulembeddemu abatwale alabe nga basalira amagezi kuba yategera ebintu bino. Soka muninde kaondi. Kale naalongo. Naalongo kale tewali bizu. Kasito komawo n'otuyamba n'otakeberamu. Toyitirayo. Kuba twalengedde naye atidde ate nga naye muntu kati baasigala wano. Waliwo amaka amalala gali wali. Ne balengera omuwala wuuli. Indako. Gwe. Olengera ekiwala. Ekiwala kitula kabaketi. Lindako abantu nabo tebalina nsonyi ate amaaso gakula bulala gyoyagala galeme tunula era gagira nga gaddayo gatunulayo naye oba si byoliko olugira kimu bibiri nga gaddayo kali balengera omuwala atuula ku kabaketi obudde obw'emisana akalobo naalonga abagambye musooke mulinde ng'asooka agubaguba mpaka waka ng'ayingira mu nju mwasula kaakati omuwala wuno akomawo Nalumaga wanjisenga Nalumaga ande kolo imaliriza mbimaze kale fetukire tusange Nalumaga anyirira baba anyirira alinga omusiga amanda lutukula alinga omukuba eddagala lya kiwi kati batudde eno oluvannyuma bano balinze nalungu neyitadda emisambo gitalinaako time table gutusangira wano tunatuneta asatu ate nalongo gwe tulinamu essuubi ajja tutomeza saagala muntu alwayo bw'atyo munnange nalongo ng'ajjanga asooka abakulembera tugenda maaso ne firimu olina ekiddinga bulijjo tugenda maaso n'ekinnayu ku ntiko natera tugenda maaso kaakati ng'abakulemberamu abatwale kuba kati ebisigadde biri mikono gye kuba yasinga otutegeera ebintu bino ayina amayinja gwe yali atera okukolera emikono gye era ng'ebisinga ebibeera biremye ensonga zijulidde eno gye ziggwera gwe nalongo amaaso naye gamuli mu bbanga tateredde wansi
Teffe twaganyeko. Mujja akasaati muzipe. Asooka abasaba essaati baziweeyo. Yatumyeyo n'eddagala. Muwala ng'alireeta. Kaakati. Lyakunywa. Minoonya ku ddagala lino. Tusobole okugula ku budde. Ku lwekyo ekibayigga. Kutwaliriza. Kikkakane. Otyo. Jajja. Ngeri ndala yonna. Tewali. Eno y'engeri yokka. Kanya ekintu ekyo. Gwe. Kwata gwe. Linda. Yalengedde litudde kalobo nga kano kenyini. Nalongo naawe kisobola kutuwera mu kino ekintu kye tuba tumu naawe ng'oyo omwana yakifuseemu aza n'okuba yakipamyemu. Nekyakyogedde. Kwata zeeyo bate baagala baleke. Antwala n'eryago sijja kulya busa nga ndaba. Si kamando akanjinyonyole. Nze mpa. Ddagala terikola ku muntu omu. Ddagala libali ababiri naawe mama tujja ginyonyola. Nze kanywe ddagala oba olitayagala aleke. Oba atidde obusanze ngenda buwuuta. Mumpe obusaba ngembuwuute. Awali obulamu ebyobusa tunaabiraba. Oli yeekandaza agambye Mando teritateesa kuguno omulembe omutebi. Ne Mando amutuula ku mmeeza era agamba talina galya busa. Fukamira. Talina ganywa busa. Avuddewo yo n'agamba njagala obulamu. Ekintu ekyo kyonna. Butereevu. Kye kituyigga yonna yonna gye kiba. Tekijja. Kiddeo gye kyava. Olinga agamba nti kiri kupi kumba ejambiya bannange yino. Ejambiya yino baganda bange. Ejambiya yino. Ejambiya yino. Kaleba Nalongo kanzije ensonga nzikulekedde. Nalongo yekaza. Ejambiya situtenya. Gwe ejambiya. Ejambiya. Bamusibaganya okusibwa. Ejambiya. Ejambiya nesoka netunulira bannange gwe. Woba gwe osigala waawo. Ejambiya nesoka nefuuka omuntu. Kasegu. Kasegu yesoze Nalongo yennyini. Kasegu is unstoppable. Kasegu ali unstoppable. Asookedde ku Nalongo aluleeta. Nalongo yasambamu ebiri. Kakati batuzaako emabega emyezi 6 emabega. Batuzaako emabega emyezi 6. Tuba tuli maka gano. Biringa tebinnabaawo. Waliwo omuwala akyadde maka gano. Nakawesa Hasfwa gegeka. Nakawesa Hasfwa gegeka. Omuvubuka ayitibwa Mubiro. Otyo. Faanana atyo. Mulezi muddu. Mubiro ali awo muddugavu. Muwanvu mumpi mweru muddugavu. Wenyini gwe bangambye gwe kitaawe. Wana wenyini. Waliwo obuzibu. Obuzibu bwe buli. Amanyaga yazala agaana agalenzi obuulizangawo. Olubuto. Era maze banga munoonya mukubira amasimu. Birimu olubuto. Gabadde kanfuula. Bayibuli ekyogera nti ekyomunzikiza kimanyibwa mu lujjudde. Lwaleero. Teri yamanya naye leero bagenda kumanya. Gwe Namutebi. Okuyita muwala wange. Empite ku mwanyoko oyo. Naamu. Yita mwanyoko tusooke tulaba ensonga zino gye ziraga. Namutebi wuuyo muto. Muwala wa wano kati abaana ba wano balina emize. Amazima gali nti tebatudde. Tekuli atudde ku bonna. Kasegu ekifuba kigendera bweru. Ava kuwanula ffene. Agize ndulize bbiri nga gwozi musubya. Sekutata akuyita. Egwe mbwagwe. Sagala okumpita ebinyanya eby'ekisirusiru. Tata akuyita towuzuma. Bitalimu. Egwe nagana okumpita ebinyanya eby'ekisiru. Ayina ekinnya kyatayagalira ddala muyita. Ogezo gye ffene wange. Bozo yagala nkyuke kkala. Nfuuke kawukuufu nve kulya Kasegu muntume kawukuufu. Abaana abooluganda banyoma bamugambye takwata ku ffene wooli alinga gwe bagambye mbutemamu ebibiri olyeko ekibajjo. Kakati ffene waabali ng'asooka amutemamu. Kati tugenda okulaba. Kasegu omulaabu atunula bikolobero byereere. Ati ngamba ebinyanya bye simanyi. Kati apita Kasegu naye nali mwenzeeko. Engeri tamu olowooza erinnya eryo terikusaana. Akitaata. Omuvubuka alina rekodi ku kyalo ono omumanyi. Oyo
nze simumanyi era mbadde mmanyi nti oyo maama wange uliriza badde manyi oleese naawe wasizza omukyala ava kujja wano aŋŋamba wamuwa olubuto taata kireka naawe mtaata wange ekitongole ekigaba embuto ndabako ebipande nze basatu n'abakyala basatu n'annyonnyola abaana baalina okitegeera amanyi gwe mu kino ekiseera kibi bwe kiti kwena ekonomi eyeekanamye omuntu ayinza okufuniramu olubuto ng'ategeera bwe boolaba ng'ategeera lwange sibitegeera nze neewunya kutusibako matu kutuliisangu bino bye bagamba simanyi kutuliisako matu ganva nyimbi tuliisa bakafiiri nze munveeko kwene egono taleka kwene ekonomi eyeekanamye eti nga mufuna embuto gw'omuwala ategeera ku kino gwe kyeyo alina kyatalaba mulaba sewunyiza kubazeeza embeera ze kuba kukiyendako okumukubiranga amasimba kwegene nga gafuula bizi tekikyewunyiza nnyo kiringa ekiggwayo nti naawe ze embeera zo taata taata naye tatudde lwakukaddiwa kale ze mbadde nkusaba obeere mugumiikiriza kankuwe transport oddeyo nja kujjala ensonga tuzitulemu ne mukulu omulenzi watuukira okugamba nti taata olabika mbadde mmanyi otukubyeko eggaali nga mmanyi oleese kato manya nsiba bulungi munnange saba omutonzi akutuusa emirembe butereevu ng'asiibula muwala bw'atyo naggambye ageeka nakaweesa hasfa ageeka tugenda maaso ne firimu omuwala bw'atyo amaka gano galimu abantu abatazannya tewali atudde ku bonna ova ku tata notabani balina abanya ge bewangulira kaseegu simanyi kaki katwakuufu owulira amannya ku kyalo omuwala batuukire omutuumira nakyagaba ng'omanya baaba yakalokoka ekisayina kingi katudda kubagira wano abapimapima abapunta bamaze okupunta ettaka tugenda abalambuza taata w'abaana yennyini azaala abaana bano tulengera alina walambuzalambuza agenda maaso n'okulaga wano abantu abalaga ekyokkola tugenda maaso ne firimu yaffe nateera tugenda maaso ne firimu yaffe kakati luno luwannanda ettaka ddene ddala nga tulaba nti muzeeyi agenda maaso era nga basazeesazeemu dda ebibangirizi ebipaapi eno neeri mpolampola nga bw'omanyi ye taata akulembeddemu mutabani we Kagundi ana bangi nze ogwange guwedde ngukoze nkyali mulamu wadde ettaka nga nkyali mulamu nga kigendera kyange saagala mba nfudde mukubagane mutemagane amaze okutematema mu bintu okikuweseza eri ebbali lwakola nga nti okufujja oyinza okukola ku banno nga Kaseegu ayinza okutta banne lw'ettaka mumpita nnyo erinnya lya Kaseegu erinnya talyagala tukuyite tutya mumpita amannya ga temumanyi ge wantuma ogerabidde amasanyu g'olina okwanakwana bawana b'abantu toyisa buli kyambadde sikaati kati abaana basatu bennina n'abakazi b'embuto babiri ng'aweera owaaniriza ng'okungamba nkoze ennyo olwo taata gwalina abiri naye kati ono agenda kukola akasomero k'abaana wangi engeri gy'abagira maani we agenda gizaala eggwe wali noga wabula agudde ebbeeyi muwala wono banaye olaba atuuka ayagala okwagala basimatoyi ku kyalo kuno akulaba ne Ssennoga Sadiiki Tamale bonna muwala wono bakola nabo kolabo bana ebintu byewunyisa muwala we oba yakula atya katukkiridde kubakuba empiki byansobera n'okunsobera bakubye embwa era ku busada gwe bakubye embwa ate kati lwaki ogira ayo nedda tufaayo naye ngenda mukuba enva ennyimpi oba akubye embwa nze nja mukuba yenva ennyimpi kale alina bakyali ku kyalo kuno ayita kweyo entunula wena akafuba kakulinga ettalimba oba neddiiru taata gwe alina ekifuba ekijamba ntu kyovudde ovuga otwevugako tonkuba enfuufu kanjogere nono gwempise mbutaba naddiiru ye yalabika obulala yenna atunulanga hanga oyinza okugamba esaati bagitembeeya obudde mubumala mu kunywanjaga wayi gwe njaga gye tunywedde gwogula oba bwe tuba tunywedde kuliko jajjawo gwe tunywedde nina akataka k'entunda otunda baana bo otunda kata kubadde abaana alina bangi naawe kuba be wandibadde ogamba kugambye nze nina akataka toyinza kukkiriza nti alina ettaka kali muzeeyi yakampa kali ye wa muzeeyi kali saidi ye wa muzeeyi ali mirebero wano kukuba wano oliwo muzeeyi jjukira tata w'abaana alina ettaka ku kyalo njagala obukadde 12
ali mukuba kati Dokumi nabo birinayo bungi. ali mukuba kasada Kataka kali kukubo na macha kumpa sente. unamuzigira diru Gelokola. Obubiri bwaffe 10 liryo. Ezo nawe sente nyingi njaba wakamu kitundu. Kati sente nyingi oba olimyewa. Kuteesa banono ngabo gyotyo zikoleredde. Munawe. Olaba n'omudasita gukulwanya katola obukadde 10. Febbi milioni 2 ozituwa. Gwe twagala tuleko obuzeeyi 2. Njazibawo. Nda kusalako naye teweera. Kati nno essaawa yonna olobera mu bizinesi. Kimala okutuka kemu ekyebiri awo kimbeeremu. Nasooka agira omanyi bano yalaziba kuba ate uno akasada kaweddewo ayagala genda gula ndala. Kale ndikamu olwasa. Mwani nawe kale nsigamu olwasa awo mbeerewo ate oyinamu kakati nga omanyi omuntu nga landiroodi toyinza kutambula lukebe sooka onkoneyo awakasa. Asooka amusigamu ogalemera amagye ogalemera kyokka ate oyina ate wano okumba mu nnyindo nfo ky'okumpa sente. Teweerabira. Kale ngenda kusala. Kaseegu awadde baneddiru banoonye agula ettaka. Ettaka kitaweere yakamuwa kuba Katikkiro yagamba nti kyapa mu ngalo tatawe tamuwadde kyapa kati yayagala kusooka alijjeko mpaka Mukama lwali muwe ekyapa ekikye. Lekachera kukansubira mwana. Embeera zaako zakulaze. Engeri gye kazubamu. Katunulira ddala nga kafana kaddiwa kanaaba kati. Ye kabadde kagamba ki? We Kaseegu ayina ddiiru. Nsike katono bakanyooma nnyo. Kuba tekayinaawo nnyumba yonna tekayinaawo ayina ddiiru kyo. Ayina ettaka lyatunda. Wuliriza. Lijjo. Olwoyinaawo. Atunda ttaka. Tatawe yali muwadde. Tatawe yamuwadde ettaka nga goddaawo. Bidde. Mbwe yabagabidde wali waggulu. Taata waabwe yabagabidde. Yatemyetemye ekintu ng'akyali mulamu baleme kwetta. Ddiiru. Yeba ddiiru. Omuguzi mulina. Omuguzi mulina. Tugenda maaso nate. Kaasi. Okimanyi nti akukuba ayagala sente mmeka? Kagambe kagala milioni 10. Wuliriza. Ntwakuwa milioni 15. Olaba enjawulo eri awo. Tabayo ate nakagambye 12 katuwako milioni meka? Milioni 2. Eyo ddiiru yawedde. Okakasa. Nze nkugambye omuguzi mulina. Omukubbo agamba alina omuguzi. Gwende yetabadde yangambadde ettaka. Omugagga yagambye ayagala bwagazi kumulaga bwagira nkugambye zino sente tandikirawo n'okulya amabanja eno shuwa ddiiru. Kusaji. Kyogereko. Gwe tegimanyi nalina abaana bana. Ate by'abaana byevu bitukwatako na. Museera agenda zikozesa ki ezo Kaseegu atalina bwali naye nga teyazaala. Kati kwe kutandika obbasomeramu. Kaseegu ku ssente ezo obukadde 10 buba bungi ku bwalabikano bwa Kaseegu bwe. Bw'omuntu atambula mu kkubo ne balamuza essaati gy'ayambadde. Mzee yesaati yange njambadde sijituna nti mbadde ndabanga eri kuhanga kukugira ojinguze nga siraba najambadde. Bwe bavubuka kika ky'abavubuka atambula n'olamuza essaati gy'ayambadde nga nnyini kujambala tomulaba. Kaseegu tawera mu ndabika. Omuganda gwayita kawogo. Enkula ye kawogo yennyini ali awo. Olw'embeera nti nno waliwo ddiiru ezigiddwa ng'omugagga yaliwo tetwafuna budde butuula ku kitawuluzi kukola mmeeza ne tuleeta eneeriwo. Abavubuka ababambala ebifuba ku kyala batalina mirimu abagala sente z'amangu bakolanga emmeeza ebintu nga binaakutuka naye ng'ekyewuunyisa twagala okumanya ani ddala n'agenda okutwala sere zino kubanga abavubuka bakirabye nti obukadde buli tetuganye obukumi bayinza obbumuwa naye nga bate bumusaana abamu temanyi kuwandiika akankana olukankana akuba essada era kitwali tulina okukola kwe kukozesa engeri y'ekinkumu okufuna abajulizi. Kaseegu ye mugagga. Kaseegu ng'agenda ddira taata ettaka lye baamuwadde nagambye Katikkiro bwe yagamba kyapa mu ngalo wono tebaamuwadde kyapa kwe kusalawo atunde taata ettaka lyamuwadde anoonye eriyo eriribeerako ekyapa naye nga kiyinza okuba ekizibu kati nno yessaawa buli muntu abaddewo ateekeko omukono okusobola kino ekintu okuggwa tekirina kulema afadhali tujja kussaako ebigere mu kifo ky'emikono era nga bakutula ddiiru bakola endagaano bulungi nnyo okusobola okuba nga ssente zikutuka. Tugenda maaso nateera ababaddewo basayiningako yangu eno emmeeza ya kiseera bw'onyonyogere nnyo nnyongeza ssente ez'enjawulo yasaagala gira yanguwa bagira bakikutula abavubuka bano bonna boolaba tebalina mirimu. Ate omuvubuka mutobe bano abakola mu kibuga balina amaduuka nga bakyali bato bavubuka bakedde okuyigganyizibwa ssente nga buli we balagaze ezibanoonya. Kakati nandika akuteekako omukono wano ng'aguze bamufunidde ettaka agenda ggula yessaawa endagaano ewedde okukolebwa
Kasego ali wali bali alaba alinze kunje lyali kwata aveewo. Tugenda maaso ne firimu yaffe akawungezi kalero. Nakugambye gwayagala okujja mu kisabo ky'okuzannya sinema ku essimu 0700 737 43 ojja kuba ofuna nateera obuyambi. Sooka oleeta amala agugampi. Kwata. Ng'awaayo ndagaano. Olulebe ziri mmeka lindaku. Tetutege toilet paper, ayinza tutega bu toilet paper. Lingiza nnyo naawe. Nkakasizza sente zikyaliyo mu nsi. Abantu balina sente. Gwaziina kaaba ataziina kaabira ngaeyo tokaabira abantu. Sente ezo bazituwulirawa. Kati mumanyi kirabika kiwedde. Ez'abano zaabula gye zinaava. Ndina kuleeta muguzi n'omuguzi mulese kiwedde. Kati gwabulayo. Ffe tugimaze. Kati namwe mulinga abasiru busiru. Ekiddako mukimanyi kulaba ngeri gye tufunyeemu sente zaffe ng'omusajja tannazoonoona. Ate kyo kye twagala. Ali sente. Oli sente zaalina zaafunye ng'ezize. Sente z'abano baagala okulaba nga tezeenooneka nga tannaziryamu kabalagala. Ninga sente tezifunye. Oyogedde ensu. Mutte. Wadde ekyo kye twagala. Bino byaliwo mabega myaka 6 sole myezi 6 egiyise. Laliikirira kiki kyotamanyi. Nga tuvudde ku biri bye twalabye. Isizza. Nedda. Waki tumanze okutta akasajja. Omuzimu gwako ne gutandika otutawa. Oyinza okugira ng'ossa omuntu omuzimu ne guba nga gwamba zuulu n'obula w'oyita. Abaki. Byonna gwe buli kadde gweyogera ebituzze emabega obali kikyo tukube emikisa. Kukyanga obaawo wali ogula. Abakuba emikisa gy'ebisiraani buli kadde bateesa olabeko omuzimu gw'omuntu nga kabogo nga gwekalakaasa. Era egyo emizimu giba mitiitiizi. Tawaanya. Gwe musuubira nti wegujjo tutawaanya. Ekyo mukyerabire. Mubindekere. Weby'emizimu mubindekere department y'emizimu mugindekere mukwasaganye department yakugabana. Gambye bwe kibanga kya muzimu. Gwe tutya. Okitegedde. Kati gwe kikola ku programu yonna enteekateeka yonna nga wegenda okubeera buli kimu. Naye akazimu kayinza okuddira tumaze akazimu kayinza okuteega wano atwale linaawe kamala kabijjagala nja kubba oluyi wano. Abantu abakulu nyimiridde ng'otunyumiza mizimu twagala kukuva mbwavu ng'onyumya emizimu kabogola babwe yenkana nawe oyo alina omuzimu ogukanga omuntu okuba n'oluyi ne gudduka. Obadde ki? Tugende gwe tukutule ekintu ng'otyayo ogenda okukola mana twaba ne negativity bannaye mu buli kintu ne mba ne negativity. Bintu buli kimu singa bino. Tugenda osubulamu ate bijja tusala. Tutandika okukola emirimu bw'ateredda bwe omuntu bw'anaalwala. Wa buli mulimu buli kintu kyonna abavubuka ne baba ne negativity ne mukyovula ate mugenda maaso. Oli agambye ensonga zinkwase gwatuddawo okankana. Tukole kino atudda mukumba matu. Ogaba naye tuli kuki? Munnange amagezi gye gaava teri yamanyaayo. Omu ku bo pulojekiti ey'okusiba omuzimu akandooya. Yali amanye engeri. Basooka be abakulemberamu. Twaliwo mu maka waliwo maka gaagano. Sigamba mutyera. Etugamba. Omukyala. Kakati maama. Mukyala ng'abalamusa. Babadde batusindiseeko bawe wano. Babadde olumaze. Bayita Naalongo byewuunyo. Muli balwadde. Tulina ensonga zaffe. N'ensonga wano okuzanja. Nalubaga. Wanjisenga. Gira yanika eddagala lino. Akati. Maka ga ddagala. Kalima. Maka ga ddagala. Wano tebabbawo. Bino byaliwo emabegako. Biri bye tubalabe nga tebinnabaawo. Munnange. Balinda. Naalongo agerayo ekyo kenjuye. Teyalwawo ng'avaayo nambugoze. Kyeyakola nga abakulemberamu. Teri kitasoboka mu Afrika yaffe eno. Teri kitaggwa. Ensonga zamu. Akati jjajja. Waliwo mukwano gwaffe. Otyo. Omulimu. Naye tayagala tusasula. Buli tugezaako okumubanja. Ng'amyuka amaaso. Gw'obalabeko omuntu gw'obanja n'akulaga nti embeera mbi n'asoboka olulimi mpaka mu nsawo y'essaati. Jjajja naabwe kirabemu. Nga tannatutta.
ate kati naye yennyini gye tukoma mubanja ennyo atunula nga ayagala okututuga kati nga tanatutta sooko yanguwe. Kale jjajja kyetwagala kwe kubanga tusiba omuzimu nga teguddamu tulumbagana osinga tuba tumusse ng'oli waba afudde agenze n'ebibye. Kino kyetaagamu okunnyonnyola kalube lulimi luzungu ndi should prison the ghost. Nga tuba tumusse tugusibe tumanye omunne ekyo kiwedde. Bazzukulu Anjajja ekintu kimwagala okukola nga kinene nnyo. Bannange raba nti kakati jjajja naffe ayagala kututta. Gwe bagamba atakulekera tomulekera ng'ennyanja ekuttomira ng'ogireka. Asobola owanguka n'ensi. Tusobola omuloga n'agwa eddalu n'abula. Jjajja kakati omuntu oyo omulaba naye n'abantu be era naye bwe banaamutambulira bajja mutambulira bafuba okulaba nga bamujjanjaba bwe bigaana afazali bayinza omwavulira naye omuntu gwe bayinza okwavulira nga n'okutambulira kuganya manya bamalirivu. Abasawo nga gwe temuli omu kozesa bulungi. Munaasobola eddagala oddikozesa kozesa nga we mbagambye. Temukole mu nsobi. Jjajja nga asooka akola ki? Asinzira awo okutandika kwata bbali. Eddagala eno muliraba. Eriiso eno muliraba. Ly'eriiso lye ery'okunsi. Tunuulira. Mulirekera ebweru. Wuliriza. Mumanya ly'eriiso ly'okunsi. Wuliriza. Mufube okulaba nga muliteekamu nga wendibawadde. Otyo. Akantu kano okalaba. Nga musimye entaana. Otyo. Tuba musookayo. Ye kennyini mumuleete. Mumukubeko. Ke kaba kasookayo mu ntaana. Mufube olaba nti buli kisi kyonna kye mumukozesezza otyo okumutta mukimuteeka emirannamiro. Otyo wulidde? Nkiddamu. Wuliriza. Na buli kintu kyonna ekibadde ekikye na buli kisi ekibadde kitonyeeko omusaayi gwe mukireete mukimuteekeko. Kye mumusanze nakyo kyonna mulamba nga teri amanyi munne bwabeera. Era batwe bakomekkereza nti mwaka mulamba tebaddamu kusisinkana. Muwulidde? Tuwulidde jjajja. Ono atya nnyo. Eyanziza nnyo jjajja. Tebeebaza ddagala. Webadde ki? Tokiddangamu omulundi omulala. Bamuwadde eddagala ate alyebaza. Mukate muti. Munnange. Nga bw'atyo amala abakolako. Abawadde eddagala. Mwaka mulamba temuddamu okusisinkana bwe mumala. Omuzimu guli mu kukuba akawunika. Why? Bano banamaanyi gaabwe misana tukuwali kujjinja waatuula. Laka tudda ku bavubuka abaterya ntama. Kama bwe yawa olugono. Olugono teruli mu mutwe, teruli mu kifuba, teruli ku kkundi, wabula ewaddako. Nina ekizibu. Atuufu mu kizibu ki? Nze yagenda kuvuma. Omuwala ono twamulengedde. Okuvumira ki? Bye tulaba byali myezi 6. Emabega k'ebbanga kale emabega k'omukaaga n'obuzibu bw'ekata bwagennyonnyola gy'ava. Kati nakola nti. Abeeka ngenda bagamba nti bamungu. Alina zinongoye zivamu. Kizibu yambadde bulungi. Toyinza gamba taata nti obadde mu kibira otya abantu ng'atambadde ng'abo ku kyala. Wali waawo. Simanyi ojjali. Kubanga obadde ogenda genda ati omugambe nti gy'oba. Wegera osooka ogambe mannyoko omugambe nti obadde wa mwannyoko. Embuuka ezo. Kubanga naisagala bakube ku dokukwatako. Oyina ogenda asooka ateese ne mwannyina by'anaalimba eka. Nabankubira gy'oli. Erai. Emitima gy'abavubuka ayinza okugamba gukuba naye gwe guli luddawo omutima obwongo buli luddawa. Leka tugende kankuleko ogende. Bano nkuba obudde bwonna bwatu ng'amusiibula. Ekedde. Enkuba ekedde engeri gyekedde engeri gyekiri nti obwedde etonnya oli wange nga tulina bye tuliko kati kankusiibula omponyeza empewo. Bayi wamma tulabagane enkya ku kalimaaki. Enkuba obwedde etonnya ali waani? Ali wa mulenzi. Kati mu kaseera kano bano bamaze okugira engeri kiri nti nono tayina yali talina baliraanwa. Kaseegu bamulumba we kayumba ke wabeera. Olukwe Kaseegu kyategerekese nti yafunye eddene yesaawo kuli musesemya. Ekyomukisa omulungi Kaseegu talina baliraanwa. Era yakanda kuba ndulu nga teri ayamba.
yakanda kuba ndulu nga teri ayamba Kasegu bamala bamumaliriza misana bwe bato Kasegu bamufulumyayo Kasegu ne bavaayo naye Kasegu ate ebyembi mwannyina abadde ajja bakakwogerako naye afune byanalimbeeka banangera ba Katonda bango omuwala yekanga nadduka emisindo n'amugoba okugenda okuba nti najjawo obujulizi bano baali balina okugenda omulambo bagende bagutwaleyo mbanguda Kasegu maliriza naye ekiri ku kyalo kuno bannange firimu etandika tovaawo endulu emisana gwaka bannange tunulira omuwala tawona bannange agenda agwa bamuzikiza omulundi gumu bannangira bensi kati ono amaze okukikola amaze okutta omuwala bannange tewasigadde muntu ne Kasegu yennyini yawedde dda munnange esaawa yakuziika Kasegu ne batayitayita bantu basima balabiriza wadde tayitayita bantu naye ebyensi bizibu kuba ekyalo kitulimu kyabalimi muyinza okuba omuntu alina gyagenda okuba nti ataako anoga eddagala ku bisambu n'abasanga nga muli mu kugira ate wajjewo ebbanja ey'okutta omuntu omulala akawala mmaze okukatta muve mu buzannyo mmwe nammwe yanguwa obuzibu bwe buva ebyembi nga binajja otuyanira ku mulambo gw'omu gwe bakuwaddeko eddagala ng'ow'omulala tebakuwadde eddagala lisiba mulambo gwakubiri ekitabadde mu pulogulamu kigenda kiyingirawo nkambye ebyembi nga binajja kwe kufuna eddagala erisiba omulambo ogusooka ogwokubiri nga tebakuwadde eddagala linaagusiba kale nno bannanga akeetalo twangwe tugire tusooke twangwe tusimeesime wano tugire ate entaana basimye ento olw'okwagala okwanguya nga bagumu nti onteyitayita bantu bamala batandika okuziika Kasegu obudde bwa misana bwe bukyalo bw'okumakya kyokka ku papa kuli wano okw'ekika ekya waggulu bagambye buli kisi kye bakozesezza okumutta bakiteekeyo wansi bannange raba papa kukanawugira bangagira naawe nyambaako wano siri mu kulya yanguwa bagize bageba omanye okuziika lindako mpulidde akakoona kanzije awulidde akakoona ate weekanga buli omu yakwatagagge balinga bawulidde omuntu ajja Kasegu teyaggwerayo amavivi gagano n'omutwe bagambye ate ejjambiya baali bagyerabidde omusawo Nalongo Kasegu amazaafu abadda yeekwese mu Nalongo nga mwawumulidde agenda okulaba nga ekiri ku kyalo Kasegu bukyanga bamukola bye bamukoze obusungu bungi Kasegu siyoli Kasegu mukambwe banangera bafirimu tugenda maaso natera Kasegu afuuka ejjambiya eringa kiwujjo ky'erikopita agenze kulumba basigadde kakati ababirivu oba kuba twasembye okulaba n'ebize byatuukako wasigaddewo n'omu bali babiri kiki naawe tuli mu buzibu ate kiki amala asanga ono ejjambiya endese emisinde ate kyekoze ki efuseebu Kasegu ndesa omusawo emuyingidde ejjambiya ekyagguya omusawo emaze okutta omusawo ate omusawo afudde nga gwaddawo bagamba ey'omugenyi ebuze mbu museneko eyembwa oba n'okola otya byatandise tunulira polisi bagenda kutukwata obuzibu nga bunajjako bali ensobi kuyombera mbintu bino tugenda ku polisi naye bagenda kati yingizamu polisi ensonga oli agenze ku polisi kuwaaba tugenda maaso munnabo mwafudde bakola olukwe firimu etandika tuli makati gaayo kiki ekigenda okuddirira ono ayagala agenda ku polisi kuwaaba leka ggwe bulimu amagezi polisi wena abesibe nesibago kosirwala kuno nnyo mpozi ate awo ebyo sibi tegedde byabadde agamba naye azikiza munne okuyingiza polisi mu nsonga zino kiba kikolobero kyennyini bannange raba kakati wuuyo agize kati ensonga zino kyokka byamulese mu lugunvu kyogenda amuziika afune gyamukweka nga omanye ekiwejjowejjo nate tugenda maaso mulema Moses ageka ninako mmale wacha mina kojo wapa ejjambiya ebbanja telinagwa tojja tumanyira naawe gwe nali sikutya ne bwali omulamu nali sikutya
gwe nja kukukuba gwe sagala nze kumanyira nja kakuba. Bring it on, bring it on. Ya Kasegu, Kasegu. Quick. Omuntu atakuli. Ebisinga kao. Bweriba party endala erize. Nja kudda nabyo. Mbadde kidinga bulijjo nateera. Mulinde ekinaddako. Tubagala nnyo mwena nagambye gwe ayagala okuyiga ekisaawe ky'okuzannya sinema kuba 0700 73 41 73 nateera mweraba.